محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sisobora kulekayo yaddokowa okujjukiza olujjukiza nange olutejjaamu ebbanga lyonna okutenderezanga omutonzi waffe. Yekka yatendwa n'amatendo nga majjuvu, yekka yalina ebitendo nga byonna bijjuvu, yekka yatendwa n'amatendo yayogerwako byayogerwako nga byonna birungi byereere, yekka yayogerwako byayogerwako nga bya lubeerera. Amwogeddeko amutenderezza amujjukidde, yanywa kutuzi mu nsi, yanywa kutuzi mu duniya. Otherwise wano ku duniya wano ne bw'ogaggawalirawo tekiina kye kiyinza kwongera ku mutima gwo yadde ku butebenkevu bwo. Ne bwawangera bwabiwadde babiwadde, biba kubaamu na mugaso ddala ddala gutebenkeza mutima era guleetera muntu kuwangala bulungi ebigabirwa ku duniya. Biba kubaamu na makulu nga ddala bye bitebenkeza omuntu ng'omuntu bw'aba nabyo yawangalira mu bulamu obulungi. Allah jalla jalaaluhu omutonzi wange yandisoose bbiwa babaka be ba Musa, ba Ibrahim, ba Isa muyite Yesu, ba Sulaiman, ba Daawud, ba Eliyas, bandibadde na byonna ebiyitibwa ebyobugagga mu nsi. Biba kuba nga ddala bye bisaanidde obulamu bw'omuntu obulungi. Nkulamira wenna anoonya obulamu obulungi ku duniya wano, weekwate nnyo ku kutenderezanga omutonzi wo, ku kwogeranga ku mutonzi wo, ku kumujjukiranga. Qur'ani eyo muleke tugiddiŋŋanenga. Bangi tuli bannaffe bitagambika. Enkolagana yaffe ne Qur'ani nnafu, si baseeka, si basiraamu ba bulijjo, si bayimaamu, si betukulembera. Mu layini eyo yennyini beera wa kisa eri omutima gwo, weesowoleyo, weebuuze nti nnyimiridde ntya ne Qur'ani. Qur'ani eyo bubaka eri buli muntu n'abatali basiraamu. Anti ow'ekitiibwa omutonzi waffe buli mulembe gw'abantu mu mirembe egyatusooka yajjanga agutumira omubaka okuva mu bo. Musa Allah yamutuma mu Bayudaaya, ne Isa Allah n'amutuma mu bo. Na buli baawangaliranga bwe baawangaliranga yabatumiranga omubaka abategeeze ani abatonze, ani abaleese mu nsi. Buli baawangaliranga bwe baawangaliranga omutonzi yabatumiranga omubaka babuulire ekiki ekibatonzezza
n'empangala gye bateekwa okwangaliramu ku duniya. Kati buli mubaka gwe yamutumanga yamutikkanga obubaka obw'enjawulo. Kati Allah n'akola samare khulasatul wahyi, obufunze bw'obubaka bwonna okuviira ddala ku bubaka bwe yasooka okussa ku nabbi yenna gwe yasooka okutuma. N'akola samare n'atujjira mu bubaka bwa Ibrahim, mu bubaka bwa Musa, mu bubaka bwa Isa, mu bubaka bwa Daawud, n'azingiramu n'obubaka bwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Obubaka bwonna nabututera mu Qur'ani omwo, ffenna ng'abantu. Nabwe gutyo anoonya okunywa ku tuzzi mu duniya, Qur'ani eyo giwa obudde. Oluwa olutakomye kusoma busomi, bafe abamu bwe tugezezzaako tukomye kusoma tetutegedde biki bitegeeza bye tusomye. Kyova olasanga obulamu bwe yakwata Qur'ani nga yagikwata mu Luwarabu, ng'obulamu bwate bubi nnyo businga n'obwa so nga ate obwono bwandibadde bulungi nnyo. Obulungi bw'obulamu bw'ono yakwata Qur'ani si bugagga, butebenkevu olw'obukkiriza bw'ayina mu mutonzi we, nga kimu ku bubaka bwe yajje mu Qur'ani. Qur'ani eyo baganda bange mbimu ku bye twagigambako omulundi ogwaggwa. Qur'ani eyo eteekwa okulabikako mu bulamu bwo ku lunaku lw'enkomerero. Qur'ani eyo eteekwa okulabikako mu bulamu bwo ku lunaku lw'enkomerero. Ekole ekimu ku bibiri: ekuwolereze oba ekulumirize. Kati ku ebyo byombi Allah bw'akujjululira wano, Haji Abdul Karim, Qur'ani ejja mu maaso go ku bibiri, kola ki? Kuwolereza oba kulumiriza? Tukyalinawo omukisa gwa bulamu okusala eddiiro tuve mu beegenda okulumiriza tudde mu beegenda okuwolereza. Lwaki olunaku luziba nga tugitunudde Ajirias? Ng'osibye okola ki? Ng'osibye okola ki? Ddala ddala nga ky'obadde okola kikumatiza n'okkiriza nti mbadde mutuufu. Nga twerwanako nnyo ku mitimbagano, omuntu olunaku ne lutaziba era ofuna eddakiika eziyitayokko n'otunulatunula mbakunoonyeza n'oyanukula b'oyanukudde b'otosobodde era n'okkiriza nti abano kasita mbitegedde oba ne Qur'ani bwe twandigitutte n'okusingawo, kubanga omutimbagano guno bubaka buva eri bantu bannaffe. Qur'ani eno bubaka buva eri mutonzi waffe. Ekyandikulembezeddwa ku bibiri ki? Bubaka buva eri mutonzi waffe, bubaka buva eri batonde bannaffe. Ebigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar tobijjanga ku lulimi. Bikulu. Omuntu akadde kamala mu Qur'ani eddakiika za 3 dakiika ze 15 ke kaseera kamala nga Allah amulaba ali online mu ntegera ya bya mitimbagano, oba okyatinga na Allah nga bw'oyogera bwakuddamu. Suratul Fatiha yejjayo nnyo amakulu g'okukyatinga kuno, nti omuntu baga nti alhamdulillahi rabbil alamin, naddala nga asaala wabaawo Allah byamuddamu bakyatinga. Arrahmanir rahim, bw'ayogera aya eyo Allah amuddamu, bawuliziganya. Ebbanga ly'omala mu Qur'ani mu kugiwummuzaako n'odda ku bigambo biri subhanallah, alhamdulillah, wabaawo empuliziganya wakati wo n'omutonzi wo mu mbeera yabyo online. Allah bakulaba oli online era nga bw'oyogera bwakuddamu. Please gezaako nnyo Haji Abdul Karim ekyo ng'osoma Qur'ani kifiiringe,
kiteeke mu mutima gwo. Ekyo ng'oli ku bigambo subhanallah alhamdulillah n'ebirala kiteeke mu birowoozo byo, ndi mu mpuliziganya wakati wange na mutonzi wange, yadde byanziramu sibuwulira naye anziramu. Mu aya ezitusomeseddwa wano sheekha atusaziza maalibi era ak'eyokubiri atutute mu suratu Zukhrufi. Allah mwatugambira nti waman yaashu an dhikiri rrahmani, yenna awummuza agayalirira alekeraawo okutendereza omutonzi we ng'ategeeza Qur'ani na bigambo bino subhanallah alhamdulillah n'ebirala, Allah tukati nuqayyid lahu shaytaana, tumuwendulira majinni, tumuwendulira shaytaani. Aya eno bwe tugitwalira mu layini ya bya mitimbagano, omuntu ebbanga lyamala mu Qur'ani aba akyatinga na Allah, Allah aba amulaba amusoma online ko n'ebigambo biri subhanallah alhamdulillah n'ebirala, aba ali online na mutonzi we bw'abiwummuza. Yeno aya waman yaashu an dhikiri rrahmani, yenna awummuza okukyatinga n'omutonzi we, nuqayyid lahu shaytaana, automatically aba agenze online na shaytaani, fahuwa lahu qarin, yaba munne nfanfe mu kiseera ekyo gwe banyumya naye. Wa innahum, shaytaani ezo, la yasuddunahum ani sabil, zirwana bwe zizingirire nnyo okumujja ku mpuliziganya eri. Saba Allah wekitiibwa atuwa okwekuba muto kino okusiriikiriranga n'okufumiitirizanga. Otherwise bwe tuba tufunayo obudde obulaba omupiira, Haji Abdul Karim, tuli mu sizoni ya World Cup, buli muntu ne kiraabu ye, era nga gwe tomanyi bwe twakoze, buli muntu timetable tugigoberera. Sagala kubuuza Haji Abdul Karim nti gw'osamba ddi, amanyi lwasamba, neseka kawuma amanyi ddi lwasamba, osambye baada aswiri okusinziira wa? Sagala mubuuza bwe bakoze, naye eddakiika ze 9 azimaze ali abayi. Tusobola okugatta eddakiika ezo 9 n'ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Seka kawuma tubigatta oba ne Qur'ani wano wabbali ngeno bo wa innahum la yasuddunahum ani sabil, akabanga komala ng'oyisirisiza Qur'ani n'ebigambo biri oba online na shaytaani, nga kaweefube waayo kukujja kumpuliziganya wakati wo na mutonzi wo. Baganda bange, ebikwatagana kwogera ku Allah n'okumutendereza katubikomya, otherwise tebirojjeka, tebiggwa malojjo. Ekigambo kyaffe era nga bulijjo namba 2 kwebaza Allah. Kiwulire emirundi mingi, naffe abatera okutulako wano katukyogere emirundi mingi, naye ofunangayo akadde Haji Elias gwakeetuuza ne weebalaabalamu ddala mu kwebaza Allah mu layini eyo mwendi. Twali wano lwa mukaga luwedde, Allah bye yatusobozesa okugabana naawe byatulaga ng'omuntu tewaliwo bulamu mwabeera naaba nga ye ebyokubaza Allah asaana abiwummuze. Ne tuleeta ekifaananyi kyakufiirwa, ne bw'ofiirwa mukyala wo osaana webaze Allah. Lwaki twagamba nti tomanyi kye kyandibadde tekiba kuba ekyo, tomanyi kye kyandibadde tekiba kuba ekyo. Kati yayina byombi, amanyi kye kyandibadde tabakuwaamu kino, osaana kumwebaza. Kyogamba nti emabega w'okufa kwa mukyala wange eriyo ekinene ekisinga ekyo, gyekiri. Era nawe kyoyinza okukkiriza nti bw'aba Allah ekyo kye yandikoze kaakole kino. Ozaifa olusimbi mukwano gwange, mukyala wo okufa ne Allah musuula eddalu,
asigale nga mulamu omusange kasasire nakulabe nga taliko lugoye lwonna ng'ekituufu bwe tuweebwa omukisa ogulonda ku byombi kyolaba ekiri yadde nze sikiruma muto era tekisobola kunnema kuddamu kusaidia nga Allah amutwale dekalekala kitange yafa nti Allah amundekere musange kasasiro nzireka nenyumiza nti kitange akyali mulamu yoli wali ng'atere enkomerero ya byonna tetumanyi kyekyandibadde tekiba kuba ekyo kyolimu mu mbeera z'obuwangazi bw'omuntu byonna ebibeera mu bulamu bwasaana yebazi mutonzi we ye yoona omuntu olw'obutamanya ki kyeyandibadde tekiba kuba kino kyalimu. Bino babiŋŋaanye naye simanyi lwaki nabyo binzijira. Tetumanyi kyekyandibadde Allah batukyusiza mu mukulembeze wa ggwanga tetumanyi kyekyandibadde. Seka kawuma mmanyi nti awo tetuli mu layini y'emu naye ate nga kyekituufu. Haji Abdul Karim tuyina kye twayagala Allah n'akitumma tuyina kumwebaza kubanga tetumanyi kyekyandibadde abakituwa nga bwe twakyagala. Kati yamanyi kyekyandibadde kwe kutulondera ekisinga obulungi. Abantu obamatiza nti yatulondera kisinga bulungi yadde ate kyekituufu. Nsigala nze kyennyimirirako nti Allah yatulondera kisinga bulungi. Awo kanveewo nakukusaba nga nange bwe nneesaba tusabe nnyo Allah atuwejjana era tukole buli kyonna ekyetaagisa Allah okutuwejjana. Ekindeesezza kino ekyokusaba ennyo Allah atuwejjana baalisaasira Allah n'abawejjana buli alibayingidde ejjana bagenda kufunayo emboozi ey'akafubo ngeri wakati wa Jeriyasi na Allah. Ekikindeesezza byonna Allah agenda bikujjukiza mu bigabane. Sekakawuma Allah alyoka akubulire kiki kyekyandibadde ababbikola nga bwe mwali mu bibaze. Wallahi teriyo gwe bagenda kuwa nsonga okujjako nga agenda kwebaza Allah okukkiriza nti Allah watutaasa oba wantaasa. Siba kutwala mukyalawo Uzaifa yali agenda kukaafuwala kyekyandibadde. Uzaifa amukulekere kyekituufu bwaba omukyala nga kiri kimu ku bibiri Allah kumutwala oba akaafuwale. Gwe omwagala nnyo oyinza oga nti amuleka amukaafuwaze ate then oba tomwagadde. Nsaba Allah ekitiibwa atuwejjana. Haji Abdul Karim gwe kennyini gwe munyumyemu n'omutonzi. Allah yatuga nti salaamun qawlan min rabbir rahim. Salaamun entola ya salaamu qawlan mu mbeera ya kigambo min rabbir rahim ng'eva mu mutonzi wammwe ng'atooleraani buli enna gwalinyumyamu naye ng'ani atooleraani alyoka akujjukiza byonna ebyali mu bulamu bwo ebyakunyigiriza wabula n'ogumiikiriza bino wama yulaqaaha illa sabirun. Teriyo bagenda kutuuka ku buwanguzi buno bwakuyingira jjana na kutuuka ku ddala lya kunyumyamu na nnyini nsi mutonzi wa byonna illa sabirun okujjako abaatuuka nga mu mbeera y'obulumi ne bagumiikiriza olugumiikiriza lwakwebaza mutonzi waabwe wakati mu kwewa ensonga eri simanyi kyekyandibadde tekiba kuba kino. wama yulaqaaha illa dhu hadhin adhim. Surat Fussilat aya ndowooza 33 kati Allah tuteekwa mwebaza mu buli mbeera. Haji Eriyasi mu buli mbeera zonna omufumiitiriza asaana kwebaza Allah. Omufumiitiriza afunayo akadde akatulamu n'omwoyo gwe ne banyumyamu awangala yebaze bobaza Allah we tabaraka taala. Allahumma okutuuka ku ddala ly'okubanga n'okumusaba abafumiitiriza abafunayo akadde ne batulamu n'emyoyo gyabwe n'okumusaba omutonzi waabwe bamusaba kuba yabalagira kumusaba. Otherwise ku byatukoledde Allah ne gyatujje oyinza okunoonya ky'omusaba ne kikubula naye tulina kumusaba kuba yetulagira okumusaba tukikole ekyokumusaba nga ibaada.
oleka kweteka ku pressure lwa bbanga ly'omusabidde. Omusabye awulira. Yali Sheikh Muhammad Mutawalla Sha'arawi Shinqiti mumanyi. Muhammad Mutawalla oyo Muhammad Mukhtar Shinqiti. Muhammad Mutawalla Sha'arawi yaliko mufti wa Misiri mirembe gyali gya Anwar Sadat. Anwar Sadat ye yavaako kuddeko Husni Mubaraka. Muhammad Mutawalla Sha'arawi Allah musasire yafa naye Allah ine bega byamwogezanga. Ekimu ku byo yagamba omusabi yenna Allah gwatanna yanukula taggwangamu essuubi kutuuka kuyimiriza kulekerawo kusaba. Amanya atya oba Allah tamwanukudde lwa kusigala ng'akyayagala okuwulira ku ddoboozi lye nga limusaba? Amanya atya oba Allah obutamwanukula ayagala kusigala ng'akyawulira ku ddoboozi ya Seka Yusufu nga bw'anaamwanukula we ligenda okukoma? Kati nga gwani Abdul Karimu Allah gwayagadde okusigala ng'akyawulira ku ddoboozi lyo? Allah wange awulire ku bukkiriza bwo Seka Kawumu omutonzi wange gwe nnina yekka. Okuddingana kwe ebigambo byo leka Allah asigale nga akyayagala okusigala ng'abiwulira, y'ensonga lwaki tannakwanukula. Allah tumwebaze, obulamu akyabutuwadde. Nnaku z'omwezi ziri 2, mwezi gwa 5 Jumada al-Awwal, ogw'omukaaga Jumada Thani oba Jumada al-Akhir, ogw'omusanvu ye Rajabu, ogw'omunana Sha'ban, ogw'omwenda ye Ramadhan. Gino emyezi ngiddinganye mmanyi nti olina by'oyinza okubalirabaliramu, era ndowooza n'ofundikira oluvannyuma lw'okubalakwo ne tukkanya nti ffenna tusaba Allah tutuuse mu Ramadhan. Nga bwe tusaba Allah ow'ekitiibwa akkiriza Ramanzaani zaffe zonna ezaakulembera. Obulamu Allah akyabukuwadde. Seka Kawuma mukwano gwange, bwe tulikomawo wano ku lw'omukaaga nga Seka Kawuma Butambala twakulekayo ku Mmande. Seka Kawuma nga ne Kamadi mwali mu ddalasa nga tukyamukubagiza okuva ku Mmande paka ku lw'omukaaga nga tumukubagiza ki ekyo? Nga kibi ekyamukwano gwo nedda se kuva ku Mmande paka ku lw'omukaaga. Mutuufu naye kennyini ayinza obaga nti ate muleke kisuusa. Kamadi Hamadi Kayemba bwe tulijja wano njogere ki nga olw'okusatu lwawa ne Nabweru ku Kijegere lwayinanga Seeka Abduswaburu Ssemakula. Seka Kawuma wamuziikako? Seka Hamadi gwe wagenda? Allahu Akbar. Haji Elias Duliba lwakubiri tugende gyenzijukira nagendayokko tukulekaawo awo mumwanya. Akaseera ketaaga okulowoozaako Uzaifa ng'okyali mulamu. Lwaki? Mbutuufu buli lwokawo obudde okizula nga wali ebyetaaga okukyusa, nga waliwo ebyetaaga okukyusa bingi. Wano wali wayinza otugamba nti nze Haji Ntambi mukwano gwange gwe bw'osirikirira muli oyinza otugamba nti nze kakadde bwe nkalowoozaako buli kimu kiri bulungi. Akaseera ako tozibyanga olunaku nga tokalowozezzaako. Haji Elias, olunaku lw'olizibya nga tokalowozezzaako luyinza okuba nga lwe lusembayo mu nsi nga nkeera olw'oyingira ettaka.
Hamadi Kayimba mukwano gwange zali essuuka 3 ezakujja mu ddwaliro. Suuka mukadde bwe yagenda nabo. Essuuka ezo 3 zezigenda okukoonona mu dduniya. Nga tolina konkofiira si kasitooki si ssaawa. Essuuka ezi. Byonna byonoonya binoonye tewali buzibu. Naye akaseera keetaaga okukuumira wano. Wallahi Allah n'akikuwa ekyo. Oba weesiimye Haji Abdul Karim. Wallahi oba weesiimye. Kyatugamba Allah nti ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzuru nafsum ma qaddamat lighadin. Abange mwe nabakakisa nti mwe bakkiriza ku mulembe kwonna kwe mubanga, ku kyalo kwonna kwe mubanga, eddiini mugiwe ekifo kisooka. Ittaqullaha. Ng'ekyo ekigambo kyennyini ittaqwa Imamu Ali akinnyonnyola mu nsonga nnya. Mutye Allah ffe nga bwe twakigandawaza. Imamu Ali akinnyonnyola mu nsonga nnya. Emu ku nnya al-isti'daadu li yawmir rahil. Kwetegekera lunaku lw'olisitula, yakuyita kusitula. Kakati yenna anoonya okwewandiisa mu batya omutonzi waabwe, mbatya Allah abalungi, mu bimbeera okumpi, mu birowoozo bye, mulimu okwetegekera akaseera ako. Haji Sessango baagi ntambi simanyi. Wallahi amolero gagenda okujja no ku dhuhuri. Nti Haji ntambi akoze atya? Afudde. Nga agaji medisozi kagwa. Allahu akbar. Yali chairman wakachiko kabya ka human rights dembe lya buntu. Avekanga n'ekyenkya kimaze. Ngebirozo byaga nti agenda ku office nga bulijjo. Kumbe tagenda ku office. Allahu akbar. Hamadi Kayimba mukwano gwange bwotyo bw'oliveeka gwe ng'osubira nti ojja wali. Wallahi ng'ofulumeeka olufulumo olutalinayo olukomaawo. Nga bw'olikomawo eka olukomaawo olutalinayo kuvaayo. Haji Abdul Karim bwotyo bw'olyambala ng'engoye z'oyambadde togenda zeeyambula. Bwotyo bw'olinaaba ng'olunaaba lw'onaaba togenda kuddamu kwenaaza. Ofaayo ki? Kiki ekikutadde ku pressure? Era kiggasizaawa mu ssuuka zo ziri. Era nga bwe kyagasaani. Nkwegayiridde nnyo. Bino Allah yatuwa ebyokulabira ku bingi mu bulamu bwaffe nga bikwatagana bulungi nnyo n'akaseera ako. Sekakawuma. Bw'ozibiriza amaaso go gombi olaba ki? Nzikiza. Allah yatuwa ekifaananyi ky'enzikiza ya Kabuli nga kituli kumpi. Jasi wetaaga kuzibirira mu buzibirizi. Kati wabuza nti enzikiza n'amalako nayo. Zibiriramu katono nnyo kifune ekizikiza ky'ogendamu. Wabuza nti bwemba wakwetegekera kizikiza kino neetaaga ki? Ekibiribiri ekitukooya Hamadi. Ekibiri kirya mmere ne kinywa obutunda juisi n'ebiri mu layini eyo. Bw'omala n'okyalira n'ofaayo nnyo kitegekera ekisenge nga kigazi. Allahu akbar. Ekibiri ekyo nga Allah aggyemu omwoyo kimala bbanga kinga tekinnavunda. Sekamuzaata gyali akyalina omubiri gwe. Wallahi magumba meerere agatandiikiriza okusebbuuka. Gye yayolekera gye twolekedde. Buli lunaku olukya please baraka ezizo. Haji Ntambi nga tonnatenda mwaka kudduka tugenda mwezi gwa 12 saidi y'obusiramu tuyingidde omwezi gwa 5 nga tonnatenda mwaka kudduka mwaka tegudduse. Lwaki tegudduse? Tegulina gye gulaga. Katogulangira kudduka kuba tegulina gye gulaga. Addusaani ggwe. Sekakawuma omwaka tegulina myaka mu nsi. Goyina emyaka kati owangadde gomanyi gwotwala Sekakawuma olwabikola emyaka nga 4. Bwemba sikutuubiise mingi. Kati gw'omwaka gulina emyaka emeka? Tewali. Sekakawuma gwe baraka ejijjo otuviire. Hamadi afiridde ku myaka 52 gyegijje.
gw'omwaka gusigadde gukyagenda Hamadi yavuddemu n'emyaka gyeyo wiiki tedduse gw'odduka wiiki eri egi erina ennaku 7 obulamu bwe bugyetooloola ne bugituuka ku Mande ne bukomawo ku Mande gwe bwetooloola kati ate obala kati wiiki edduse erazeewo n'emyezi giri 10 gw'ogidduka ogiva mu gusooka paka mu gusembayo gwe buli rawundi lw'otuuka mu gusembayo nga kimpezezza gw'owezezza gwe teguwezezza Hajerias essanda zange njogera bino nga bazitikkudde ku makya ga leero azitunda tikkudde obujoola nga 23 mwe muli akakoowo mwe muli n'akange Allah akola ebyewunyisa oyo yennyini asobola okutikkuliramu n'akake omubazi wa keesi naye asobola okubajjiramu neeyiye agibajja n'agiteeka ne ku disipule ng'ejjulamuga nti wandinterese baganda bange bw'olowooza kaseera ako kiki ekiriyimirira nga Allah akujjuludde ku kyolaba ng'ekyo kisaana kikulumya omutwe kiki ekiriyimirira ng'abooluganda bawaawanya mali ya gikatongole abooluganda bawaawanya mali yani ya haji Allahu akbar nga waliwo nenika yabadde yaggulu mwe bawoowedde namwandu Allahu akbar walila oba tufaaki ya rabbi gwekimanyi nti kati n'okumuyita namwandu ayinza okukuba oluyi oli mulwadde wa mutwe sinze mugole gwe manya gonna eri omugole n'oliteeka ebbali n'oleeta lirira namwandu la ilaha illallah Huzaifa bwe batyo nika ya mukyala bwegenda okubaawo asaba mahari g'ataakusaba asaba amatono oba amaanyi ekyo kyo tekikulemye abayi ono bwaba bamusaba gumu kitundu mu myaka 2 ng'ono ali mutaka naye bamusaba gumu kitundu sidda gumu kitundu oluusi n'ettaano z'ogenze nazo omwaka omutwalo ngaddamu baganda bange akaseera keetaaga okulowoozaako Hamadi bwe buti ku magalibi nga twakulese emmemwanyi sekakawuma nga twakulese enkoowe kaseera kano kusindikayo emmanga bw'otofuna akwerekerako tewagendeka la ilaha illallah kiki ekikutadde ku pressure bye muke kyataayina sekamuzata kyataafuna Allah tumwebaze obulamu akyabutuwadde nkwegayiridde Hajerias tofulumanga masjidi okujjako ng'oluvannyuma lwayisha osadde eraka 2 onyigirizanga olunaku lwo ne bw'obanga bize Huzaifa osookanga kutula mu Qur'ani ku makya gattagattamu olunaku luno obwa bize bwali okukkiriza nti Qur'ani bwegaanira wano wensalidde subuhi awalala tejja kusoboka nyigiriza yadde waliwo amasimu agavuga giwunzike nkwegayiridde sekakawuma kwatanga mu nsawo ng'okyalina omukisa ogukwata mu nsawo kwata mu nsawo nga tebannakukwata mu nsawo sekakawuma gye tajja kukwatamu bwakwatamu nazireeta ku muzikiti gwe lwaki tewazeetwalidde ate nga najja tezikusangamu kakisa Hamadi osale kubo walika boda Allah nagezisa paka kutaka bagenda okugiragira entunnunsi nga akaze ngajati zirinda ajati era abasooka be bagira bati nga bwe bezibika muvubuko mtu akolanga ne mwenda sori ya meat packers saa zali nga 8 ogwekiro mwenda abakyakaze baba bagira akabeje kaagwa muvubuko omulwatu buli maiti naji bensawo nanga bwe yezibika n'amasimu gonna buli maiti nga 4-5 nava n'essimu zeezi n'omusente gwe yali wakisa bwe yatuuka yamala kabenje kagwe no bweru wa gate
nayingira munda mu kikomera n'atuula wamu n'akekentanya buli ssimu n'akubira buli ono gwe yasembeyo okukubira ono mufu essimu toddamu gikubako njibbye yo n'agiteeka wali eyali wakisooyo toddamu kuba ku ssimu eno kati yange ono mufu agisaali bonna nabategeeza bulungi. Allahu akbar. Tutuubagidde ne bye bagenda okugabana bitulemesezza okusala ssekakawumu. Odduka woosalidde isha ingera kabbiri zigaanyi mu binnuma tusibira wali ku dduuka nomalawo eddakiika 4 zinerako ebbiri za ddakiika mmeka tugenda ekyo oba oyagala oba toyagala. Wallahi Allahu akbar, nsaba Allah atuwa akaseera akasirikirira era akafumiitiriza, otherwise tetuliiwo. Buli mbeera kyetegeeza eri abafumiitiriza, buli kyotunuulira kitegeeza kugenda kwange. Muganda wange yawangalirako South Africa, bw'okwata ku birevu byawe watali birevu nga waliwo ebirevu okwo si kugenda. Ogenda obikwatamu nga bitandise okujjamu envi ng'ebyange okwo si kugenda. Seka Hamad, tutandikire ku birowoozo bya kusitula kalina nga bw'okutta embirevu birimu nvi, otunda ekiwana kyo kihawula kisunya amabeere, bw'otunuulira ajatiwo gwe waleeta nga mbooko yoyo nga bwafaanana gwe byonna n'obiyigamu ki? Aya eno katugiddemu mu suratul A'raf 179 Allah gati walaqad dhara'na li jahannam, bano twabatondera jahannam, twabategekera jahannam, kathiran min al-ins, bangi mu bantu, wal jinni, simbantu bokka ne majinni, ebigendo bavunaanwa, lahum qulubun, twabawa emitima nga la yafqahuna biha, tebagikozesezza kufumiitiriza kubaako bye bategeera. Sekakawuma tetufumiitiriza kimala, muntu kakasa nti ku nsi ndiko kaseera noziika kitaawo. Hamadi yalina mutowe gwe yaziika, erinnya sikyalijjukira, mabegaka yali wakisa nnyo, n'azaala kitabani kye n'akituma amannya g'omugenzi, ekyo nakyo n'akivaawo. Uzaala kyana ng'okituma amannya ga mugenzi ng'okkiriza nti namwagala nnyo, kati y'oyo oyawedde. Allahu akbar. Abange sekakawuma bukyanga ojja oziika bw'oziika, bw'otuula n'omutima gwo ne munyumyamu gugamba ki? Kukaayanira ate maali ya mugenzi. Namwandu aliwo atuwa ekyapa kya wano, kaba kikuwe, seka bakikuwe, bakikuwe. Allahu akbar. Tukoze bubi obutafunayo kadde katuula kunyumyamu na mitima gyaffe. Kwebuuza nti ku duniya Hamadi mpezezaako emyaka 38, ninayo essubi ya 38 amalala, era bwe nva ku nsi binaaba biwedde. Awo nga biwedde kiba kiwedde we bikoma, nga tufunze ebigambo byaffe. Tukkiririze mu kigambo la ilaha illallah. Byonna bye tutandika nabyo ebbanga lyonna bye tutandika nabyo emisomo gyaffe, naddala buli lwa 6 biri mu nzikiriza eteekwa okuba nayo buli ennakkiririza mu kigambo la ilaha illallah. Abakikkiririzaamu, abakkiririza mu bwomu bw'omutonzi waabwe akadde konna banyumyamu n'emitima gyabwe. Okwewala kiri, wallahi lwaliwaayo obudde okunyumyamu n'omutima gwo nga buli kadde munyumyamu. Uzaifa olusi mbyona alina kitaawe wamuyita Abdurazak, ali mabega waawo kizimbe kiri awo ali Taskiz Haji Wasula. Wallahi olwawo kumulabako kati naye nga baga gyali Haji gyali mulwadde, obulwadde oyo kati bwamanyiirwa, era mu mawulire bw'okubira ono nti Haji mulwadde oba tolina ky'omugambye, oyinza omuga nti kitaawo mulwadde, kati tolinaayo kirala, onkanze n'okunkamba. Haji Sessanga mukwano gwange akaseera kajja ng'okulabako mu kibuga bbalirirwe, Allah atandika okusomba Hamadi mpola mpola.
kibuga otandika kujja mu lwa Sande ate n'okadde koolabiseko ogenda okutuuka ng'obuko obwoyina mugongo gunnuma simanyi ate omutwe nagwo guntandise simanyi nakumanya mpulira amagumba gamyansa abetolole kati anonye eki ng'ogyeko omululu era fesi baziddabiriza wano boogera nanga nti naye Haji oba singa otuula keeka naye nga munda muli bawulira obusumu ne baana bo bennyini gaga nti anagwa topikiriza tomerera naawa yenna akankana akaseera kajja yadde abamu Allah ayinza obutakatutuusaamu mu nsi tukolerera bye tukolerera kyabbeeyi sekakawuma kola nnyo nve mbupangisa kyabbeeyi kola nnyo abaana bo basome ekikulu nnyo kola nnyo gule ku mmeroka etegerekeka kyetaagisa byonna tubikolerere tewerabiranga nti byonna bisigala wano tagitiyo ekikolererwa kye ekisooka ate ekisembayo ki nze naawe tusaana tumanye nti obulamu Allah bwakyatuwadde buteekwa okubako naye webuwunzikira okusinziira ku nnyinnyonnyola ye ng'omutonzi waffe ekimu ku bibiri jana oba muliro nekino abadde takimanyi kitegeere abadde akimanyi yongera okikakasa buli muntu Allah gwe yatonda yamutondera ebifo ebi sekaka omulina ekifo kyo mu jana olina ekifo kyo mu muliro kyokolerera kyakuwa kati yenna mu buzito n'obwebbeeyi n'obwenkizo bw'ekigambo la ilaha illallah mu bwebbeeyi bw'okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi sababu lidukhuli ljanna nsonga semasonga Allah okuwa ejjana yenna anoonya enkomerero ennungi sekakoma yenna anoonya ejjana mbyasookerako mpajeno kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi obwomu bw'omutonzi bwe twogerako baganda bange si bya muniino si bya kubalaata bwetaaga obwongo obutudde obusiriikiridde nga ddala ekigendererwa kunoonya kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi bulimu emiteeko ogutali gumu egitali ebiri anakkiririza mu bwomu bw'omutonzi bulimu emiteeko esatu katuteekwa okuwangaala nga weewali obwetaavu bwaffe yenna anoonya obulamu obulungi mu siteegi y'obulamu eddaka ey'okusatu wano wookolererera ejjana era ogifuna oba woogayaalirira okukolera ejjana bwotyo nooyingira muliro saba Allah gututaase ya rabbi yannyonnyola byonna Allah buli kyetaagisa yakinnyonnyola Allah gati inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura fe omuntu twamunnyonnyola byonna imma shakira kati yamanye empangala gyagenda okuwangalamu awangaale nga mwebaza Allah nga buli kyakola mulimu ekirungo ky'okwebaza omutonzi we nga buli kyakola mulimu ekirungo ky'ekigendererwa ekikulembera ebigendererwa bye byonna agisesanga bwobanga osaala tabulamu ekirungo ky'okwebaza omutonzi we otabulamu ekirungo ky'okunoonya ejjana nga byonna by'osuubira mu dduniya obisubirira mu Allah n'oluvannyuma lw'edduniya ng'olina bye weetegekera mu kusaala kwokwo tusaale essola ey'ebigendererwa oba ey'ekigendererwa tusaddako olusaddaka nga lulina omulamwa tuwerere abaana nga tulina omulamwa buli kanyomero ka bulamu bwaffe Allah yakassaamu ejjana oba omuliro mu zadde lyo haji batte tofayo gonna njagamalayo n'essozi nzigi buli kanyomero ka bulamu bwo kalimu ejjana oba mu zadde olinamu ejjana oba omuliro mu bufumbo bw'olinamu ejjana oba omuliro mulimu ogwokola olinamu ejjana oba omuliro byonna tubinoonyeemu ejjana oba omuliro ekikulu ki kyoyagala naye byonna waman arada al akhira suratul isra 18 waman arada al akhira yenna ayagala ejjana bw'obaawo wano Allah gwe gwagamba waman arada al akhira yenna ayagala ejjana mbinalaga nti ajagala wasaalaha sa'yaha kusitukira mugikolerera Hajirias olusaala lwaffe ddala lwagadde ejjana
ensala tuve ku lusala lwaffe esswalayo ddala erina ekigendererwa nga kyakuweebwa jjana. Enkolagana yo ne Qur'ani sekakawuma ddala erina ekigendererwa nga ensaddaaka okunsajja eggulo lwabadde lwakutaano ng'olwokutaano terunaba lwabadde lwakuna bangi ffe tulya buli wakati mu kulajanira Allah tutuuse ku Ramadani nga lwaki oli olwokuna ng'oluusi okkiriza nti owange simanyi oba olwokuna olujja nduyina luno luliika. Waman arada al akhira yenna ayagala enkomerero ennungi yenna ayagala ejjana wasaalaha sa'yaha mubitegeeza nti ejjana mwetaavu waayo kusitukira mugikolerera olukolerera nga lwo special lulina kye lutunulidde. Kakwakulizo ki? Wahuwa mu'minun nga yakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we mu miteeko gyabwo. Faulaika kana sa'yuhum mashkura abaabo okutakabana kwabwe kwakubeebazibwa. Baani abaamanya kye baagala mu nsi. Seka Muhammad waman arada al akhira yenna yagala enkomerero ennungi yenna yagala ejjana. Ekyo kyoba onoonya mu baana bo kyoba onoonya mu bufumbo bwo kyoba onoonya mu mulimo gwo kyoba ogattanga ekigendererwa kyo mu byonna bitegeeza obulamu bwo. Otherwise edduniya esala bw'otokolerera kigendererwa kituufu kisaana gendererwa oba kisaana kukolererwa byonna bye tukola kigendererwa ki kikolererwa ki kyakuyingira jjana abalala bayita eggulu. Ani wano nga ddala yakkiriza nti nze Allah ne bwantwala kiro kya leero ekyejjana nakirowoozaako dda era bulijjo kyendiko? Ani nga bwe weegattagattamu gwe okakasa nti nze jasindinze bulinzi Allah kunzijulula. Tuyina ebituli ebitaliko seka n'atali. Baganda bange kyekiseera ojje ng'ojjulula byogendereramu byonna by'ojja okola. Buli kyogenderera na buli kyokolerera ojje ng'obiteekulula obiwa levo obiwa ennamba. Kino kitegeeze nti waliwo by'ojja okulaba nga kyokkiriza nti kino oba nkituuseeko alhamdulillah tewali buzibu. Nene bwe mba sikifunye sikinaako mutawaana ng'olina ekigendererwa ekikulembera ebigendererwa byonna. Wateekwa okubaayo ekigendererwa mu bulamu bwo nga kyekigendererwa ekikulembera byonna by'ogenderera. Kigendererwa ki? Kuyingira nnyumba ey'emirembe, kuyingira jjana. Kati tuteekwa kukola ki? Allah atwadde ga bwereere. Waman arada al akhira yenna yagala enkomerero ennungi ayagala ejjana wasaalaha sa'yaha ebintu si byakwebaka si byakwetuulako si byakulera ngalo kusitukira mu gitakabanira olukolerero olutakabana nga ddulwayo special. Beebuuza gisozi nga yatabuuka ng'alina ensonga ze ku sunna nga tasaaga sunna ezigoberera esswala oba ezisooka esswala ettaano nga bwa buvunanyizibwa nnyo nga ye yeebuuza kiki kisinga bulungi. Mu lunaku olutulina sunna fulu package ya sunna ez'olunaku ezigoberera esswala ettaano ziri eraka nga 18. Tulina eraka 2 nga tonnasala subuhi, eraka 4 nga tonnasala dhuhuri, n'eraka 4 fulu package ya dhuhuri eraka ziri 4 ye fulu package. Nyanga tennaba nyanga ewedde biribiri abalina ekigendererwa. Kati ffe basemuga yaavu angala obunani ffe tusala dhuhuri eraka za feezi salamu tugira jjuto olera wali mu ngatto ekikulu mu byonna nti nsadde naye abalina ekigendererwa waasalidde era omulaba nga kakkanidde ddala ayina munda ekisukka ku kyabalala nakkakkana bwe buba buladise kakawuma nga abuleeta takigendererwa bwe kuba kusaddaaka nga naye musaddaasi wa kigendererwa nga ku sunna n'ensala yennyini. Baganda bange tetunnasaala nsala etuweesa jjana. Ani awanika omukola nga nti nze awo navaawo ndi ku mulamwa. Akakwakulizo Allah ke yatussaako yenna anoonya ejjana ateekwa okusitukira mu agikolerere olukolerera lwayo special
wa huwa mu'minun nga yakkiririza mu kigambo la ilaha illa Allah nga yakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ababo okutakabana kwabwe bagenda kwebazibwa ngani yebaza mutonzi we. Baganda bange Seka Hamad Kayemba nga Allah ya mbagenda okwebazibwa leero mbagenda okwambala emidaali. Hamad ali ku listi kano ntero kwogera kali waffe gye twasomera primary Rugo ne katukoleranga essanyu pitirivu buli nkomerero ya mwaka ettamu esembayo bakubanga parade eyaggalangawo omwaka. Parade eyo buli kibiina basomanga abaana basatu abakulembedde n'abasatu abakulembedde nga bava saidi endala be baana mukaaga buli kirasi. Kati abasatu bana abakulembedde nga bakujja noyimirirako eno waggulu abasomesa gye bayimirira notunulire mmome ziri. Allahu akbar ng'essanyu eribeeraawo. Abakulembedde P4 Gisma Sebuggwawo omukwano gwange ali Dubai yali Abu Dhabi. Saakulemberako saagala kwewaayiriza naye alhamdulillah mu basatu nabangamu n'ekyokubiri kyagaananga nakayaniranga wano mu kyokusatu neseka kamu akaseera nga bakusomye nga gwovaayo. Allahu akbar nga muli kyowulira munda okkiriza nti ekituufu katusome ebitabo kababireke tukali ne muyimirira ne mutunulira embada yasanga mata kugira muna akatoji kono je singwa bagano okusoma ebitabo eno batu wanga kyenyo nze akasinga ng'okunkolera ako katiibwa akaako bavubuke mabega koli bakayitanga luzimbo sime luzimbo kugazirako mu bantu waggulu kokkaako katukoleranga ne bongerezaako ennyingo z'ebikajjo nga kati yakulembedde bw'afuna 8 owokubiri n'afuna 6 owokusatu n'afuna 4 nera nga sitiru gwokkiriza nti ku luno nnyina obbiriyako nyina okulinnyawaawo tozukuka ekiro n'olinnyako ne mazzi. Ekindeseza bino byaffe bya primary Seka Kawumalu lunaku luli olw'enkomerero nga kwolwo mbe basoma Hamad mmwe bamu linnya eno waggulu obanga gundi bali ludda wa ya Rabbi ne mutabani we bwe munzivunula muli babenyi. Allahu akbar tulinye waggulu eyo nga basigadde balagawa khudhuhu fagulluhu thumma aljahima mubakwate kwata ngani gwe ani akwata malaika mumusibe ngani asiba malaika zisibani gundi nani nenye nsonga tebavunanwa innahu kana la yu'minu billahi alazim bavunanwa bwomu bwa mutonzi tebakkiririza mu bwomu bwa mutonzi ate bana bagenze ku mpeera yaabwe fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kiki ekibatusiza ku kkula eryo kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi. Baganda bange mu bukulu n'obuzito n'obwebbeeyi bw'ekigambo la ilaha illa Allah sababun lidukhulil janna nsonga semasonga okuyingira ejjana yenna anoonya ejjana. Baganda bange entandikwa yo ginoonya kukkiririza mu bwomu bwa mutonzi we wali ejjanayo. Hadithi nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama la yadkhulul janna teri agenda kuyingira jjana illa nafsun muslim okujjako nga ddala yali musiraamu eyakkiririza mu bwomu bw'omutonzi we. Kigambo jjana mu hadithi eno kiriko akakwakulizo kakuba musiraamu. Obusiraamu bwanaabube ekigambo kyekino la ilaha illa Allah ekikubanja okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi wo. Aya mpitirivu wali balakkiriza n'olw'omukaaga olujja tujja kwongera okukkaatiriza ensonga eno. Eriisa ejjogi ku kigambo kino la ilaha illa Allah naddala mu kukigendereramu okkenenulamu ebitegeeza okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi we wali ejjanaayo we wali eggulu nga bwe baliyita. Aya mpitirivu wali balakkiriza n'olw'omukaaga olujja tujja kwongera okukkaatiriza ensonga eno. Eriisa ejjogi ku kigambo kino la ilaha illa Allah naddala mu kukigendereramu okkenenulamu ebitegeeza okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi we wali ejjanaayo we wali eggulu nga bwe baliyita.
baganda bange Haji Elias mukwano gwange oli ewa nsonga ki Haji Abdul Karim lwaki toyingidde ejjana kyovala Allah agenda kubuuza tusaba Allah tutaasa okubeera mu bagenda okubuuza malaika ze zigenda okubuuza afalam takunu taaqilun mali temutegeera Haji Sesanga ensonga ki afalam takunu taaqilun ddala bangi mwali temulina magezi aya endala alam yatikum rusulun minkum temwafunayo babalabula bava mu mmwe yatluna alaikum ayati rabbikum kubannyonnyola amateeka ga mutonzi wammwe wayunzirunakum liqaa yaumikum hadha nakubeekesa bukawu bwa lunaku luno saba Allah tutaasa okubeera mu abo bagenda kukkiriza waqaalu law kunna nasma'u bagenda kukkiriza nti ekituufu tuba kubanga twali tuwulira au naaqilu obanga ddala twali tutegeera ma kunna fi ashabi sa'iri tetwanyigidde muli fa'tarafu bidhanbihim bonna bakonfesinge bakkiriziganye n'amazambi gaabwe olukkiriza olugendo bataasa nedda olukkiriza olugendo bakakasaako okugenda mu muliro sekakamwa byonna bikole era byonna bikolerere kola nnyo mukyala wafaanane bulungi ayambale bulungi kola nnyo abaana basule bulungi byambale bulungi bitibe naye tewerabira nti nebyamubutu byatiba ebya Gaddafi kambireke nebya Saddam nabyo sibyogeddeeko kati byonna tubikole era byonna tubikolerere tukole nnyo tuve mu bupangisi tewerabira nseka muzata yafa si mupangisi Haji badde bamuyita Ssebulondo yalesa amakase kakawuma Allah yamanyi oba onoogaleka kati ekizibu kyo naawe kuleka maka ago oba genda mu maka gasinga ago yenna ayina obuzibu n'obwetaavu nga bwagenda mu maka gasinga galekeddwa bagaleese ku duniya kabuli eyo maka gozimba kati ng'okyali mulamu ne gaba ga bbeeyi ga muwendo okusinga amaka gonna agalekeddwa ku duniya kati kiri gye tuli tuzimbe maka ago kabuli yaffe oba amaka ffe tugaleke eno tugende mu kinnya kya muliro mu bukulu bw'ekigambo la ilaha illallah ekivunula ekitegeeza ekikenenulwamu okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi mu bukulu bwakyo tuli ku nsonga ya 7 bwe mba serabidde sababu lidukhulil janna yensonga semasonga Allah kwaliwera abantu ejjana lye bayita eggulu kati we nakkiririza mu lunaku lw'enkomerero akkiriza nti okufa kwa kutuufu wanditeeseteese byonooba oluvannyuma lw'okufaako omanyi omuyaga tuuba li abdin omuddu yeesiimye nnyo anaara qabrahu qabla an yadkhulahu atadde layiti ekitangaala mu kabbuli ye nga tannagiyingira wa arda Allah neyettanira nnyo ebinaasiimisa omutonzi we qabla an yalqaahu nga tannamusinkana wasalla n'abamusaaze ateerekaamu qabla an yusalla alayhi kaserako okumusalira nga tekannaba byonna bikole byonna bikolerere sekakamwa tugenda mu kabbuli kabbuli eyo kyogituma kyeba gituuma ekifo mu bifo by'omujjana bikolwa byo na bukkirizaabo gayalirira ebyo byombi obukkiriza bwo n'ebikolwa byo kabbuli ekubeerera ekinnya mu binnya by'omuliro yenna anoonya kabbuli emubeerera ekifo mu bifo by'omujjana atandikira ku mpajeegi la ilaha illallah n'agikenenulamu okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi saba lookitibwa tuwa okwetuuza n'okumanya kiki ekisaana okukulembera byonna bye tukolerera nga bulijjo tetujja kusukka akawe dakiika ezo ezisigaddeyo katugabane naawe alina kyayinza okuvira ddala kuwa gye twatandikidde insha allahu tabaraka wataala Haji Abdul Karim nga tebannakumalirawo kantandike naawe wa alaikum salam barakallahu fiika atuziza gye twatandikidde Allah kusasula emisera muba muli online ebbanga limala mu Qur'ani
ebbanga lyomala ku bigambo subhanallah n'ekyennyuma ekituufu buli lw'obiwummuza nuqayyid lahu shaitana then shaitani yekusoma online kati kiri gy'oli kuba byani gwoba okyatinga naye. Nsaba Allah ekitibwa ate okwetuuza ya rabbi. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Neyongedde kunywera nti mu bifo byaffe ebiri ng'olina okwetunulamu ekituufu okolerera kyamutyana oba otukolerera kiri. Alhamdulillah. Onage nti neyongedde kunywera eduniya self service osena mujjana oba osena muki ninga ani yandisenyemu omuliro. Saba Allah gututaase ya rabbi. Baganda bange omugenzi yenna nga aziikiddwa nga n'abamuziisa akyawulira engatto zaabwe ezambuka oba ezikkirira, Allah amutumira malayika fayaqudanihi, ziba malayika bbiri nezimutuuza. Totawanya obwongo bwo okwebuuza nti kati zimutuuza buzitya ku mukabbuli eri gye twasimye nga nfuna n'ebirala. Teweekooya. Ku duniya kuno bingi byokkiriza nti weebiri yadde tobiraba. Muntu asobola okuba musiru n'obutulaga nedda. Muntu asobola okukoowa obukoowu n'obutulaga nedda. Muntu asobola okuba omugezi nti obugezi n'obutulaga nedda. Kakati yatonda omuntu era yamujjuludde yagamye nti amutumira malayika mmeka? Bbiri. Fayaqudanihi nezimutuuza. Tewetawanya zimutuuza zitya kubanga eyafudde n'omulamu bwe tubeekebejja kiyungo kyono kyaba nakyo ng'oli takirina. Wangi Sekakauma eyafudde n'omulamu bwe tubeekebejja kungulu ne munda kiyungo kyonna eyafudde kyaba talina ng'onomulamu kyalina tewali. Yadde era tusigala tukakasa nti yadde tebalina buli kiyungo buli omwakina naye ate ono mufu. Kati bw'oba osobola okukkiriza ekyo, lwaki bagamba nti malayika ziri bbiri zijja mu kabbuli eri omugenzi ne zimutuuza n'oyagala okuyingizaamu entegerayo? Wanditandikidde wano n'otunnyonnyola ekiyungo ono omulamu kyalina ono omugenzi kyatayina. Wallahi ne bw'omubaagulwa munda n'omwabuluzamu bwoti bonna ebiyungo balina bye bimu naye nga tetukkiriza nti ono mufu ono muki. Kati malayika ziri bbiri mu kabbuli eyo Sekakauma nga ffe tuvuddeyo zikutuuza. Mwina bye munnyonnyolegana Sekakauma n'otandika pepazi zo. Pepa esookera ddala yanzikiriza mu bwomu bwa Allah. Man rabbuk, ani mutonzi wo, ani mulezi wo. Teriyo alyanukulabya olwo olupapula olw'enzikiriza, teriyo ali luyita okujjako nga ddala bwe bulamu bwabaddemu. Anti la yatakallamuna illa man adhina lahu rrahmanu wa qala sawaba. Ebyo ebibuzo teriyo agenda kukola pepa agiyite okujjako Allah gwali bakkiriza nti ekituufu Yusufu obuwangaazi bwe butegeeza kuyita pepa eyo. Wa qala sawaba, nga ne byagenda okwogera byonna ge mazima. Kitwayagadde mu kabbuli eno akoleredde jjana malayika nga bamaliriza programu yonna zinaatera okugenda zikutunuliza ekifo kyo kya muliro kye zisooka. Haji Abdul Karim neziga nti Abdul Karim kino kyekibadde ekifo kyo, naye olw'okwerwanako kwe ebbanga ly'omaze mu nsi naddala mu bitegeeza okukkiriza mu bwomu bw'omutonzi wa Allah akukyusirizaamu n'akuwaamu kino. Nsaba Allah w'ekitiibwa atuteekemu abo ya rabbi. Naam, eyawangalirako South Africa. Wa alaikum salaam. Naam. Barakallahu fika. Onayizemu kuba musiimu eri omutonzi we wakati mugumiikiriza katukiwe ensonga. Allah amanyi kyekyandibadde tekiba kuba kino kyekya Sekakauma kiri. Allah amanyi kyekyandibadde abatukyusirizaamu n'asalawo tukuumira mu mbeera eyo. Nsaba Allah ekitiibwa tuwa obugumiikiriza n'okumukkiririzaamu. Naam gana. Wa alaikum salaam. Tukitegedde kyoba oyogera kati.
naam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha baganda bange self service oyagala kimunsi Haji Abdul Karim oyagala kuleka baana bonga balese bulungi ningo balese bulungi ngo balekedde ki wallahi nibo balekere ekyapa kya Nabweru kyonna mu myaka 6 nga Allah yabagerera butabeera bulungi kyonna wabate wali subhana rahman tubawamu busente sente akazimbe kali Allah agira akakuumira busente yasi netaga kuwo omu kuba walabo kazimbe kaba kawedde kakati gwe wangadde ku dunya ng'okusala kukutawanya abaana bange abaana yandibadde jjana kyekituufu yandibadde jjana Sabalo w'ekitiibwa atuwe okufumiitiriza naamuseka kawuma wallahi byetuwadde obudde bisigala wano moroka wano wezisigala mayumba g'abapangisa gasigala wano kiki ekitasigala wano abaana basigala wano ataji ati basigala wano nika yabadde yaggulo simanyi yaggulo yadde yaggulo Allahu akbar Ajeriyazi seka tugendi byetuwa obudde bisinga bisigala wano ate byetugenda nabyo tebifunye budde nga lwaki osala ishai not office eddakiika ezo zigatakula akabbiri Haji Abdul Karim ng'olazeewa ndi bize nnyo manyi wedda nina esimu kati faba omuntu ina mawulire gobala waliwo omupiira fe tusamba banaakunyumiza eddakiika emmeka baganda bange bw'owulira oli munafu nga nze nga neswala y'ekiro okalubirirwa okuzuukuka nga nze wennyini w'osalidde ishai bw'ogoberezako era akabbiri neswala yo ey'ekiro gisalire weeraako egi yo gisale nga yalwatu okize nti Allah wange semunafuwo bwentyo bwensobodde olwaleero bwana balla kusasidde n'ozuukuko n'oyongereza kweneemu bonooba ogudde kalamanga abasinga bwe tugira goba mbasaddeko ekireraako emu shaitani yene tuli bubi Sabalo w'ekitiibwa atuwa okwerwanako ya Rabbi Ajeriya nsinzire eddala eyo barakallahu fik wallahi tamanyi kye kyandibadde Allah ababbi mwanga bwabyogera muzzukulu wa Jeriyazi barakallahu fika tali yagenda kuyingira jjana okujjako nga yakkiririza mu bwomu bw'omutonzi bwe bukulu bw'ekigambo la ilaha illallah ensonga ya musanvu gye tuliko Haji Sesanga oba batte oba sozi mwe mumanyi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam jonna buli nyomero kabulamu bwo kategeeza janoba kati isola about you oyagala ki Hamad mukusubula ebitanda mulimu ejjanoba omuki oyagala ki Sabalo w'ekitiibwa atuwa okubeera sensitive n'okubeera so selective ddala kino kyengenda okukola nzijamu ki ku bibiri naam imamu Zaifa walusimu jazakallahu khair mubimu kubituviiriddeko okukola buli fujjo gwe kulaba nga n'enkyawo oli n'omwaka ogujjawo oli kati ffenna 2026 tujja kulonda sibe guli nitulabira nti abamu tujja kulondera mu kabbuli so tulul amal okuggula obulamu bwo gwe n'olabanga wano aliwo olubeerera mwanange kizibu mutawaana munene so ng'obukomeka okukkiriza nti wiiki eno gye ndiwo nyina gikozesa nga kakisa kya bbeeyi Sabalo w'ekitiibwa kituwe ya Rabbi Seka Yusufu wa alaikum salam wa rahmatullah
essaawa ziri 24 gwozeetooloola. Allahu akbar. Wallahi bwe ziba mmoloka za mpaka Allah yazisimbula kati akulinze waliwo owunzikira kati goli ku luguudo ludduse nnyo gwadduka. Tewaliwo kidduka mu duniya wano kwenkana sipiidi kuddukira genda mu kabbuli. Essaawa zonna zibala ggwe, wiiki zonna bwe zituzigattagatta gy'emyaka gy'olina ggwe. Tewaliwo muti gwe babalira myaka, si kizimbe, si gwe tubalira emyaka. Kakati ndowooza gw'odduka wanditunudde nnyo waliwo olaga. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe okusiriikirira, Allah atuwe okwetereeza naddala awaawe tuliwonzikira. Naam, ogokere kankute Imamu Zaifu aseka Usama kale tajja tuona sibiwali anakituwa nga tugenda. Gwe nedda. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alaihi wasallam illa nafsun mu'min wala muslim, teri yagenda kuyingira jjana okujjako nga ddala yali musiraamu. Kituzaayo ku bukulu bw'ekigambo kino. Obusiraamu entandikwa kukkiririza mu bwomu bwa Mutonzi. Hamadi nsembezaayo gwe ng'omulangira. Alaikum salam wa rahmatullah. Nga bw'anaakuwa sekakawuma omunidde sigala tugumiikirize byonna. Tomanyi nakyo kyandibadde ababbikuwa nga bw'obyagala. Saba Allah ekitiibwa atuwe okusiriikirira omuntu akkirize nti Allah ono mmusaba kuba nnina okumusaba. Otherwise okusinza ku byantegeerera nga nakkiriza ntegeerere programu nga bwe bikyafaanana bwe birina okufaanana. Naam, mutabani. Barakallahu fiika. Okufuna akadde akanyumyamu n'omwoyo gwo ne munyumyamu Seka Hamad n'ogattagatta olunaku lwo ddala olunaku olwaleero ddwejja nangiina wiiki eno jja nayo ngikunguddemu guno omwezi tunziko omwaka ng'abannabyanfuna bwe beebalaabalamu omwaka guno gutambudde gutya. Seka Kawuma oddeyo otuule munyumyemu n'omutima gwo ogattegattemu otooleko okubise ogabize okkirize nti ejjana tugiina. Bwe tuba tetugiina omunafu buvuddewa kyetaagisa ki? Bino bwe tutaabikola mwaka guno omwaka ogujja tuyinza obutabaawo. Nsaba Allah ekitiibwa atuwa akadde akatuula okwebalaabalamu. Abaana bano mbalinamu ejjana. Mukyala wange ono ejjana njijjayo, omwami wange ono ejjana njijjayo, neiba wange ono bwe ngattagatta ejjana. Abasiraamu benkulembera ddala ejjana njiina. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe okutuulamu n'emitima gyaffe. Guno omukono ndowooza gwe tuba tusembyayo. Naam. Allahu akbar. Saba Allah ekitiibwa kituwe okutakabana kw'omuntu kwonna mu bulamu bwe nga ddala ekigendererwa kye yali kuyingira jjana bw'atyo n'amanya kikyalina okukulembeza ku bisigadde najja kkiririza mu bwomu bw'omutonzi we. Kaweefubeewe okutakabana kwe Allah yennyini Seka Kawuma yagenda mu beebaza. Allahu akbar. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuteekemu abo ya Rabbi. Naam. Naam, kyekituufu. Seka Kawuma teri asuubira kuva mu bupangisa ne yeebaka gyali. Teri asuubira kuvuga ku mmotoka ya mulembe gw'osanga yeeyalidde. Wallahi buli alina kyanoonya mu duniya wano akeera nnyo
badda kiro bakola buli mulimu ngera Allah babituusizzaako bw'oyogera nabaga nti nze nvaako ntobye ye muganda ffe kyayize waman arada al akhira yenna yagala ejjana teweebikka sekakawuma ffenna tuleke tufulume gwe sigala wali era akazo bbiri ogatteko endala egi nga n'obulaadi bwendeetayo ndala ateeka okusitukiramu agikolerera olukolerera lwayo nga ddala lwakigendererwa sabala ekitiibwa atuwe okwewaayo kuno obumalirivu obwo subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka natubu ilaika betutambudde nabo ku mitimbagano nammwe ndowooza ebyokuyiga mu bituteereyo tunaabigabana nga tuzzeeyo insha allahu tabaraka wataala nsaba allah wekitiibwa atuwangalize mu ddalasa ezifaanana eno ebbanga lyonna paka allah lwali tujjulula allah tugase ne ddalasa ezifaanana ng'eno ebbanga lyonna n'ezzadde lyaffe ne bakyala baffe na buli yenna aliwulira ebigambo bino tusaba allah wekitiibwa atuwe okukkiririza mu bwomu bwe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh